n'okaweereza buli eyali mu ttake nga watandika ekintu kino era ne mutukoowoola tunetuleta ssente zaffe kino ekintu si essaawa okutandika okukivaamu mukigguse nga bwe mwakitandika tuwagala lumbuye tetunabivaako ssente twazitoola looya mwamulaba n'ebirala naye mwamulaba ng'ekintu kibagazidde mwogere ekituufu kino ekintu mukiraba mwakitandika naye mugenda kwebbika mwekka tolabanga okukola linnya ne lifiira mu mwezi gumu oba mu wiiki 2 akubagulizaako oyagala wambazze bampita Kalonso buganga bulijjo kati anza topiki yange olwaleero njagala kusaturating nkyabaleetera audio musharinga video nga mbalaba wano nga musharinga video muyite bannammwe ekintu kati mbawadde formula nze ngenda kugenda undercover mutandike okukola mwe kyemuli supposed okukola mbawa formula anza bwe mwawulidde nga pressure ebayitiriddeko mutandise okurecruitinga abantu abanyampi mu gundi yammwe mu people power gundi yammwe group mugenze ne muleeta omukazi ono buli nnaku ayogera ebigambo ebibi against Bobi Wine omukazi ono buli nnaku ayogera ebigambo ebikyamu omukazi ono akimanyi nti akola ku embase mumuleese mbwaleese audio era neno audio njagadde abantu bagiwulire mumusuubira bannayuganda abali ettake baagala lumbuye dead or alive kati muleese ono omukazi akola ku embase mbu abawaane muwulire audio gyaleese anza tuli naawe kabakwonoona erinnya tuli naawe totiitiira naffe weetuli tugenda kuyimirirawo tuyimirire ku mazima tugambe no kaakati abatambuza amaloboozi ate mutambuze nga tugamba nti no anza takisobola anza talina kyamaanyi mugatambuze tumanye nti no nga bagamba nti nedda mutambuza mabi gokka wano mbadde manyiwo abasajja 2 abatambuza audio naye nga nninda ebyalumbuye lwiggwe kati ate kwegaseeko n'omukyala be bantu 3 manyiwo abasajja 2 batambuliza ddala zi audio nga bazijjano baziteeka ku mukutu gwa NRM kakati bwe muwulidde nga tubali bubi mutandise okubeera nga mukola ki nga mukola ki nga musindika amaloboozi okubeera nga muleeta mutandise okubeera nga muleeta amaloboozi kakati njagala musharinge kubanga njagala kubawa the information eri muki balamusizaako nnyo mwenna bannayuganda buli muntu wowangalira amanya nze Anzalite Setyabule coordinator w'ettake mu kisinde kya People Power era muna kibiina kya NUP essaawa zino nvuddeyo okwongera okubeera nti mbatangazaamuko ku nsonga gitukwasaganya efudde buli muntu okubeera nti yeeraliikirira atambula mu kaaba maziga n'okwazirana kuba muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye we tuli nga bannayuganda bawangalira ettake ffenno Lumbuye tumutwalanga munnayuganda munnaffe mu ddiini mu famire mu mbeera yonna nga tetumwawudde mu mbeera z'ebibiina by'obufuzi okusookera ddala tutwalanga omunnayuganda alwanirira omuntu wa wansi mawulire gannaku nnyo kikangabwa ekyatutuukako essaawa zino buli muntu n'abanga byakola abamu bikyagaanyi abamu balwadde buufu obwo ng'abakulembeze twagezaako okusituka ne tubeera nga tukwasaganya kyonna okubaako butya bwe tuzuula era bwe tugezaako okubeako n'obantu abatutaasa ku muganda waffe okutegeera wa waali ne tuba nga twatuuka ku nsonga ya looya ensonga eyo kya mukisa mulungi bwana njagala muwulirize bulungi Anzalite yeekuba yekka
muwulirize bulungi audio eno mu sharing video eno yekuba yekka mu bigambo byate bwamala ne yekuba muwulirize bulungi yajja nabanga asobola okuba nti amanyako ku nsonga eno newankubadde era naye teyasituka kutuukiriza buvunaanyizibwa kugenda kusinkana looya nabanga yamufunira ku ssimu era twagezaako omugamba nti awaaye tugezeeko tulaba nga olaba looya naye teyasobola kufuna budde obwo omukulu muwaddanko nnyingi naye n'asituka najja ku nsonga gye yajjirako tetwazimanya naye batugamba nazo zaali za paalamenti n'agezaako okubaako obuvunaanyizibwa bwatuukiriza ffenno yatusisinkana nga ttiimu ey'abakulembeze naddala abo abeeri mu bweyamu oba bali mu abasaale mu kukwasaganya nsonga za mukulu Fred okulaba nti twasobola okutuuka ku looya eyagezaako nnyo okuba nti atukakasa nti mukulu Lumbuye gyali era n'abanga n'omuwendo gw'essente yagutema butya bwegenda okuba nga basasulwa nga bwe bagenda okikwasaganya. Bwana Muwada n'atugamba nti yagenda okutuusa obubaka eri mukulu wa meeri nga mukulu wa meeri ye musaale okubeera nti yagenda osayininga essente zituuke ku akawunti ya mukulu looya. Era Bwana Muwada n'agezaako okugezaako sinkana looya ku lunaku olwo baali maze otegeeza looya lwali lwakusatu nti esalesale ya lunaku olwo ko omukulu yatugamba nti ali ku releasing point n'abakulu abalina Fred era ng'akakasa nti ssente bwe zigwira ku akawunti agenda gezaako okuba nti kwolwo olunaku mukulu Fred abeera ateebwa. Era ku lunaku olwo n'omukulu ow'e Netherland yajja nga looya w'e Netherland yali azze eyali amukoledde ku byokwasagana e Netherland nga naye azze kwolwo lwe bagenda okusumulula mukulu Fred. So nno mu bufu obwo bwana wa Mary bwe yajja ye yagenda makubo malala n'abanga atalaga makomera gonna n'aleka ekkubo tumulaze nti wano we tusobodde okuba nga tutuuka era ne looya waali ne muwendo gw'essente gwegwo ate nga yazze konfaminga nga mulimu gwe twategeera yali azze konfaminga looya ategeere nti oba mutuufu balirizinga essente. Naye kyannaku nnyo nti olunaku bwana wa Mary yasobodde okuba nga bamugambye nti asisinkane ttiimu ate yagisisinkanye ttiimu twamututte wa looya n'ayogera naye ne babaako embeera yonna gye twatuuse n'asaba bamuwemu obudde agende ayogere ne ttiimu ennene eya secretariat ya Nuupu. Naye kyategerekese nti olwavanyuma teyazizaayo feedback ewa looya era n'abanga asobodde okuba nti ku lunaku olwo ayinamu ne tiketi emuzaayo e Uganda. Kyenawuliddeko nti bwana wa Mary ku lunaku olwo era yazzeeyo lwabadde lweggulo naye ennaku yannumye nnyo okulaba nti omukulu amaze okulaba looya n'amutegeeza nti nga bwe ngenda okuddiza feedback ate n'abanga azzeeyo e Uganda. Kino kyandaze enkola etali nnungi mu bakulu abebaatuleetera era ne kindaga nti mu budde obwo oba mu buufu obwo tulina ennaku y'amaanyi nnyo eri muganda waffe naffe abasobodde okulwanalwanako ne bannayuganda sente ze bakuŋŋaanyiza zikyagaanye okubaako kye zikola kwa nsonga nti abakulembeze ebaatusindikira ebintu baabikwata mu mbeera ya gaddibengalye. Nsaba baganda bange mukimanye we tuli weewo era bwana wa Mary yazzeeyo kati tutandise ate kubeera nga tuli mu kubeera nti omulimu ogwamulese tetwagutegeera era mu buufu obwo twongere okwesabira ate tuyiye embeera yonna okulaba nti looya afuna ebibye mu mbeera y'okubeera nti ataasa muganda waffe abeere ng'avaayo. Kakati njasaba mbategeeze nti looya mu kafubo ke twabaddemu yategeezezza omukulu n'amugamba nti take byonna ebibadde bikolebwa babadde babiraba ku system era nga yakwata omusango gwa mukulu Lumbuye. Kakati ndowooza mulaba ebigambo ebiri awo nti mwami Anza Ssetyabule kyali interested in tayagala kulaga looya ayagala akawunti eyo gye baateekayo kubanga nawuliddeko n'ababadde bagamba nti baakubuuzizza gwe Anza ssente ezo mbu baziteeke ku akawunti yo nga bakusudiya n'ogamba mbu ssente ezo toyagala baziteeke ku akawunti yo kubanga akawunti yo tegenda nga kuwadde omutwalo gwa $. Anza kiki kyogoba tutambudde. Bannange mama
naye twerumira kyolulimi ddala abantu abagenda ewa looya abatalabanga kulumbi lwaki tetukwata oyo omusajja ddala looya ne tumukuba mu mbuga z'amateeka n'ayingira ekijji n'atulaga omusango gw'atambuza era looya oyo atambuza omusango guli mu police station ki oyo looya oyo yennyini yeetaaga okukwata asaba ssente ezo ku muntu gwe batalabako looya oyo yennyini obujulizi obusooka abo abasinkana looya abo abamusisinkana teri muntu yenna ayinza kuteekako looya teriyo muntu yenna ayinza kuteekako looya nga tamaze kufuna police case kati police case ya lumbuye eri mu fayiro namba mmeka omusango gwa lumbuye guli ku namba mmeka mu fayiro ye kubanga looya alina okubawa empapula looya yalinako ku mpapula ziyabawa ku musango gwa lumbuye bannange tuleme kubeera bintu bya kizibe ky'amaaso looya oyo alina okuba nga yabawako ku photocopy ku musango gwa lumbuye era n'abawulira ne police station gyeri bannanga abantu abagenda ewa looya balina okuba nga bamanyi lumbuye waali looya tayinza kusaba ssente zabwerere ne bazimuwa nga looya tamanyi lumbuye bannange nedda tugenda tuzibuka amaaso akati ndowooza muwulidde oyo omukyala abuuza akubuuza gwe anza muyinza mutya okusaba ssente looya yajja atya okubanga yakiikirira lumbuye nga tafunye na police case